afudde mukama gwajirudde ali mu gwangira meka kitalo nnyo tewali kyakola fenali ekkubo enjawulo saawa awo nno nenjala n'okusaasira ku bannayuganda mwena baviiriddwako abantu baabwe mu ngeri y'enjawulo kitalo nnyo ddala okuba nti tuviiriddwako abantu baffe nga bulijjo saagala balwisa abanaatusanga njala tandika n'akalowoozo kaayo akalowoozo kaalero kaakano kana akalowoozo njala kagende eri bannayuganda mwenna nga sinagenda kukiggula luggi gw'omuzadde ali mu Uganda wasomesa omwana bati wamusomesa naye ng'omwana wo akufuukidde ekizibu ng'oyagala yeeyimirize waakole nga mwagwa mu katebe ka Yoseti Baabulooda Basira mutano wa Kalizi nsi yeeyita Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omusajja omubbi kafuulu mupya yeeyita Mana Peneti nnyini neyagala twale mmwanyi njagala mubeere nnyo abantu abagufu b'amaaso gwe nga tonnakkiriza mwana wo kampuni yonna emutwale agenda akuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga wabuwala njagala osooka omanye omwana ono kampuni kyemutwala omanye weesangibwa erinnya lyayo ba director singa omwana afuna obuzibu ogenda kutandikira luddawa abazadde basinga mujja ne mukomplaining abaana bafunye ebizibu naye nga ne kampuni yennyini yatuta omwana wo togimanyi kati ffe oyagala tukole tutya bali ku social media oba oyagala poliisi etandika etya era obuvunaanyizibwa obuwaddaani ekizibu kye tumanyi bannayuganda baatuggyako rights zaffe gw'omuzadde aliye ng'okkiriza omwana waagende tomanyi kampuni mwagendedde omwana tomanyi gyali tomanyi kyakola wabula wafuna ekizibu n'olwokotegera nomwana yafunye ekizibu nojja ku social media ffe tukuyambe tutya nga ne kampuni yatwala omwana otogimanyi namwe baana bawala bagenda mu biyumba by'Abawarabu ngira bategeeza mulekerawo okuyita mu kadinisa okuyita mu kadinisa ojja kufuna ekizibu nga kampuni tegimanyi yakututte nga niyakututte tegitomumanyi kitegeeza automatically oba tolina muntu wagenda atandikira kunoonyerezaako kampuni ki yakututte ate nawe omuzadde bw'obanga omwana afunye obuzibu nga yagenda mu kampuni okwekalakaasa n'okwemulugunya kiri mu tteeka mu buyinza bwo balemeraawo okuddawo okutta abaana bammwe nga mulowooza nti abaana be batta si bantu kino ekintu ekigende tuze kitubagamba mwe ne mulowooza tusaaga akagendere kali nti basomba abaana abobuwala bajja mu Uganda mu kubalabisa nti bafunira emirimu naye ng'ate babasomba waliwo ekigendero ekyokukendeeza enamba y'abantu abali mu Uganda bo baleetemu abanyarwanda baabwe nga bwe baagala ekyo baleme okutegeera ekyokubiri waliwo akatale akatunda ebintu eby'omuwendo ebiri mu mubiri gw'omuntu gezanga ensigo omutima n'ekibumba era ng'abantu abirimu era ye first family oba ye last family nja giyita last family kubanga yesembayo last family ne lumu Yoseti Baabulooda Basira mutano wa Kalizi nsi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omutunzi w'emmwanyi za Uganda mulimu mukoddomu Odrek Lwabogo omusezi ono yatunda ebiwolo n'ensigo n'emitima gy'abantu oyo boyi njagala bere ku vidiyo eno bano bakola kyamaanyi nnyo okutunda abaana bwe n'okubabonyaabonya nfunye obutambi bungi nnyo olwaliro kunsinzira ku kyekigenda mu maaso naye nange olumu nnemwa ne ŋŋamba kyekigenda mu maaso mu Uganda abantu kye batasobola kwekalakaasizaako gwe omuntu nolanga omwana ali ku kizibu naye nga ne kampuni yamututte ogimanyi tosobola genda dde okubirawo enduulu genda okubirawo enduulu weekalakaasi lwakiri weeyambule bakutulaze ku polisi nti weeyambudde naye ng'olaze nti weekalakaasiza social media twogera naye bano abasajja batemu bagamba nti bafunye abaana bamwe ne batemu tebaagala kumanya kasita bafuna abaana bammwe so nja bakubira omulambo gukutakungula abazadde mu making sure nti mumanya kampuni zitwala abaana bammwe namwe mwenyini abaana before nga tonyagala kuyita mu window kugenda kuyita mu bweru genda so komanye kampuni kimu epise ojja funa obuzibu baleme kusasula osigale ng'oli mu buzibu kati bu video buno bugenze butambula olwalero naye nange bumazeeko emirembe kasooke mbalageko bumazeeko emirembe omwana ono mulaba bambi nyina ali mu kulaajana uyo nga ndi mutuuze weruwero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola naye nga tasasulwa nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'oyimi nsobola kinkomeza video eno kasita agambye ku maama Nabbanja wenkomye okutegeera nwankubadde mbadde njala kuyamba mukyalo ono kasita nkwogeddeko naye nga mukitegere nti gavumenti yennyini yesomba abaana bamu kati goba okubira omulanga Nabbanja akuyambe nga Mana Peneti yennyini Mana Peneti ono Museveni omubbi w'emmwanyi Yoseti Baabulooda Basira mutano wa Kalizi yaleeta yali mu bintu bino
then yobanga yakota kota mugalu mode kuba tunacho genda funa au sigenda kulwao akonkagadde kangere ko kigula rugikyalero ekigula rugikyalero njala kigenderi banda Uganda mwenna buli omu ndenda kusingira ddala abantu bayita abaganda kano akanyomonyomo njagala kakoma olwaleero Boba kutenda okudduka toyita wosula era batumiddeko mwenna abagali abanyumira nyaka nyumiro kana ekigula rugi Beba kutenda okudduka toyita wosula era oleka mwezi nakuzza kubanga bogogo bamusajja muno oleka mwezi nakuzza buli musajja yenna n'omukazi yenna ng'amanyo ina ga kiganda nyenda basaba akantu kamu mulekeraawo okukozesa olulimi oluganda okuwemula mwetemanche mukola nti kunteekateeka ezimu mana peneti yose tibahabulwa kutabayisirwa mutabani wakala jensi yereka muzizidde ensanga bisibe lukwata siniya ebintu byakola bino kwe kutamisa abantu olulimi oluganda okutamisa abantu abaganda ng'akozesa abantu abaganda n'owulira omukazi omukulu abasajja abakulu nga bakozesa olulimi oluganda okuwemula ebigambo ebirere gwe wabyomuluddeko bukyangwera ku social media n'olenga amawanga amalala bakozesa ennimi zaabo okuwemula lwaki mukozesa oluganda okuwemula buli muntu atuka okubanga yeetamu kibayita omuntu omuganda tukimanyi nti mana peneti yoseti bahabula otabasira mutano wa karekezi ye kyayagala okukola yasooka n'amanya obunafu bw'abaganda akabinja kamu ak'abaganda obunafu bwabwe nga windows ekisooka ntono ekyokuli baagala nnyo ebiyise ekyokusatu baagala nnyo esente era naye akyogera nti omuganda kasita omuwa ssente obumaze asobola okulya munoolokwe ate nga kikulu abantu abali ku social media bonna basinga okuwemula amanya balina ga kiganda bavumira mu luganda lwaki tebawemula mu nnimi endala sooka weebuuze ennimi endala tezina bigambo bisobola kuwemula ekyo nga nkivuddeko n'otunuulira amawanga gonna agali mu Buganda gali olova gagenda mawanga 40 temuli muntu n'omu avaayo kuvuma tekuli muntu n'omu avaayo kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuvumira mu lulimi lwe waabwe era bano abaganda ababuyabuya abatooletoole abaagala obuwogo olw'okuba tebasobola kukola baavu mponga byoya bebawa ensimbi n'alumba omwana wa Nnambi n'amuvuma n'amwogoloza ne weebuuza kiki ekigenda mu maaso era w'osanga abaganda abamu be bali mu kulya mu muganda munnaabo olukwe omusajja omunotha n'akubuuza what went wrong with the Baganda who are going against their fellow Muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu who are those Baganda who are chasing their fellow Baganda on land naye ng'ate bano tukimanyi bulungi babakozesa bukozesa okuba obugo ogoba bantu ku ttaka kubanga baagalaga nti abaganda bagoba bantu ku ttaka ogenda okukebera amanya ng'amanya gano si bantu baganda bakozesa amanya ga kiganda Museveni kyeyamanya tweyita amanya g'ekiganda tuyiga oluganda tuyiga ebikolwa byabwe ate byennyini tubikozese okubakubisa ebintu bye bakola kati kye bali mu kukola n'osanga omukazi omukulu ali mu kuwemula ebigambo ebinene teri amusiba amunenyako gwasiba n'osanga omusajja omukulu alina amanya ga kiganda avuma abaganda agoba abaganda ku ttaka ali mu kutugunya abaganda banne ali mu kutta baganda banne ne weewunya kyegenda maaso kino kirina okukoma abaganda mwenna abakyalina empeka emera nga muli mu Buganda buli mu diaspora mutandika okwekisasayizinga rights zammwe oba obuyinza wammwe omuntu addamu okukozesa olulimi oluganda ng'awemula mumuyinako obuvunaanyizibwa bw'aba si muganda atubuye ng'obudde bukyanyolekera okwonoona olulimi oluganda n'okwonoona amanya amaganda nga mukoleramu ebikola ebyambyone mwe musinga okulya enkwe tugenda obbazulwa nga temuli baganda mwe musinga okutugunya baganda bannammwe tugenda obbazulwa nga simuli baganda tugenda okunoonyeza abantu abagoba ku mataka bayita baganda naye nga si baganda balina bye bakolera kiki ekyabatuukako mulowooza munaagenda ne Lasty family ng'egenze kikibuzo munaagenda ne Lasty family ng'egenze temujja kgenda nayo kati mweddeko tukoyo tuswaza ekyo kimaze era ekigula rugi nkifundikidde ngenze ku video eyandeese era kansooke mu kkowe lyerimu mujjukira bulungi nnyo kitaffe omwami eyakuonebwa amakaage eruweero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agendayo omukulu ono ne bamuwa essuubi naye poliisi ne gavumenti olw'okuba nti omwami ono eyeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda amanya g'amatuufu ye Seviyumba y'ono musajja ono muka video kano oyo yoyo bayisewo
tekimegeredde talinawo wadde akayiiko k'ettaka olwabeerewa mateeka nti mateeka ligagula ebyo naye nali ndi muntu mulamu kati oyeyita Sula Sserunjogi nenga amanya gage kinywanda Sevyumva kati Sevyumva yatwala ettaka lya mukulu Mugambwa ennyumba n'agikoona bw'amala ogikoona yagenda okulaba nga tekimumalidde ng'akimanyi nti Last Family egenda kyokka n'addira mukulu Mugambwa n'amulondola mukulu Mugambwa yaweebwa obutwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atwagenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne family ye bagenda ginoonya bagenda kutta omukoomu yoyo mukulu essaazi zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja Muganda amutta ye Sevyumva naye nga yeeyita Sula Sserunjogi atta Mugambwa yenna nnyina ettaka baamuwa obutwa omusajja ate baamulolamu obutwa abakazi bagakoonye abaana bali mu dduka ali mu nnaku ze ezisembayo agenda kufa kuyo musajja Muganda amutta Munyarwanda Omunyarwanda atta Omuganda teri ayogera naye kati ono musajja tuse nze waliwo empuliranga ebintu bino waliwo ekintu ekikwi n'oliranga ekintu kyagala kutugambulago foveewo Sevyumva eyeeyita Sula Sserunjogi atta Mugambwa omusajja Omuganda gwe yasanga ku ttaka lye nga n'abaana boone saazi n'ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati Last Family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku Baganda Abaganda bagenda tuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo omusajja gwe bakonera ennyumba Lutamagozi Ssemakula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi baamunoonya era bamutuusaako obula bamuwa obutwa wuyo bambi agenda kufa naye n'abaana balirira ku nsiko n'abaana balirira ku nsiko essaawa zino wuyo omusajja essaawa ne bagenda mubika nti afudde naye nga amusse yaani amusse yeeyita Sula Sserunjogi naye nga amanya g'amatuufu amekusifu bamuyita Sevyumva yasse omusajja Omuganda ku ttaka eririye ono si ye yekka abantu bangi bali mu kuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Luweero okugenda okulaba omusajja ono nga bamukonedde ennyumba bambi baamunoonya ne bamuwa obutwa wuyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye Sevyumva naye yeeyita Sula Sserunjogi kamubaddizeemu yeeyita Sula Sserunjogi wuyo omusajja bambi kamubaddizeemu ttaka lye lirimussa wuyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye lirimussa n'abaana be babanoonya omukuomu bagala batta wuyo abaana be babanoonya omukuomu bagala kubatta ttaka lye limussa ono yamutta oyo Sevyumva yeeyita Sula Sserunjogi musajja Munyarwanda bwe bayiga Oluganda baamala bo kati kusalawo kutta Baganda kati eno mmese njagala egenda erimu enna bannayuganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'Omunyarwanda atta Omuganda atta Omusoga atta Omukyoli atta Omulango atta Omunyulo atta Omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza wallahi nkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli Munyarwanda leetibwa mu kutta mu Munnayuganda nammwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bulagira ono mukulu bwafa n'abaana mutandisa obanoonya mu batto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa kati vidiyo entuufu etandise mukama bono bofudde akuumuza mirembe ntegezeddwako ne mu famire y'omugenzi Hajinasa ategese bagala waliwo omwana yafudde era ne bawadde buwe butwa yafudde waliwo omukulu ayina ekizimbe mu katale k'ewandegeya omukulu musajja Muganda nga okaana ekizimbe n'abasajja Banyarwanda mu katale k'ewandegeya nfunyeeko information ne bantegeeza nti weegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi gumu bw'otakkiriza ssente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale kano mujja kasalamu gye bujja kumunawula nti waliwo omusajja omukulu yafudde mu Wandegeya ng'abadde akaana ekizimbe ku bizimbe birimu buli katale k'ewandegeya kya flat mujja kaje mukanzi mukateekeo ku social media nga namuwoninga munawula nti waliwo omugaga Wandegeya yafudde gwe basse
ninga muserwa kizimbe mujja tegera kye bayita information entuufu ekyo nkimaze kati ngize ku information entuufu ntandike kansubire nti abasumba bonna batuuse mu abalina amakyaki mu Buganda bonna balokola embagala kuno era ntandise bwenti era njagala Anita Mongi ojje ku video eno nga bwe tugamba nti omuzambi gufira ku mugumba kituukiridde bulungi nnyo buli mubbi yenna yeefubitise mu ggwanga Uganda afuuse mubbi era singa tubali n'ensi nga mateeka gakola essaawa zino omukyala gwe bayita Anita Mongi Mambitanga ntulege yandibadde ali mu kkomera yenyigidde mubbi obw'ekika ekya waggulu buli ku international level emirundi ebiri yenyigidde mubbi obw'okubba emmotoka ekika kya Mercedes Benz S500 okuva mu ggwanga ery'Ebungereza ne yenyigira mu kufera eggwanga ensimbi eziwera emitwalo 5,412 eza pound ezaguze emmotoka eno bwe buwumbi bubiri mu bukadde 8 omukyalo n'alina okuba ng'akwatibwa kyaze kitya tuzze tubagamba nti gavumenti ababbi basinga bakulu abambala amasuuti ne tulowooza nti tebalina ki si babbi bano ono mukyala yenyigidde mu bubbi bw'emmotoka emmotoka gye baaguze gye mwategeddeko ekika kya Mercedes Benz S500 nabalaze omuwendo gwegula nga bwogenda ku internet ku Google Moses n'ogisearchinga egula emitwalo 11 bw'ozijja mu gya Uganda tebuwera na bukadde 5 omukyala ono munnange yenga ye yayita speaker alina akakiiko akamukolera emirimu gye ndadala n'okugula ebintu omukulu ono yategeezeddwako akakiiko kano nti munnange madamu speaker emmotoka eno gy'ogenda okuteekamu ssente nnyingi emmotoka teri worth ssente zino ate n'ekikulu emmotoka eno bwe tuba twagigula emmotoka eno tulina kuyita mu Spear Motors kubanga Spear Motors eya mukulu wava muno yalina olukusa olutunda emmotoka eza Benz n'ozikola service n'okutunda spare parts waazo omukyala Anita Mongi ono bano bekiruse procurement committee eyiye ebadde mukolera emirimu gino bwe yamugambye ku nsonga zino omubbi ono mukyala Sadolin Mama Bitanga speaker Anita Mongi kye yakoze eky'obuswavu kwegoba committee eya procurement emukolera emirimu gye ng'agamba yabadde tekyamukolera mulimu emudiisa bwodiisa bwetyo Anita Mongi olwamaze okugoba procurement team ebadde mukolera emirimu gye nga amaze omuwabula nti emmotoka gye bagula teri makulu matuufu mmotoka nzibe n'essente gye baazigambye enkyamu ate nga tebasobola kugula mmotoka eno nga tebamaze kwebuuza na kuyita mukulu wava muno Godwin wa Spear Motors nga yayina yekka mu East Africa rights ezitunda Benz n'okuzijjanja n'ozikolako ki services omukyala ono mama Lususu Sadolin Paint Mama Bitanga bwe yategedde ku mawulire gano olw'okuba nti yabadde mu bubbi buno n'agoba procurement team n'agigobawo n'agigamba temujja kukola ng'ate nze mbalagidde n'abagoba kyeyakoze ng'afuna bamafia abali mu parliament nga batandika okugoba ku mpapula zino ez'okuleeta emmotoka eno gye babbye ng'emmotoka etuuka mu Uganda kumbe emmotoka bagibbe mu ggwanga lya Bungereza era ng'erimu tracking device mpaka lwe bagitrackinze ng'eri Uganda lwakuba nti babuzabuza ng'abafuka bana abakyabubuza ne mujja kulya Interpol ng'ekimya omuntu awo ng'emutwala n'emmotoka yo nga we twogerera essaawa zino Anita Mongi tiimu yagigobye eya procurement ng'emaze okumukakasa nti ebintu badde bakola bikyamu emmotoka eno badde balina kwebuuza ku mukulu wava muno oba okumugamba twagala kugula mmotoka eno n'ababulira ekituufu wabula ebintu bino bwe Anita Mongi byabitegeera bano abasajja ababbi basooka ne bagenda e Dubai ne bakola empapula eziraga nti emmotoka eri legit bwe bakomawo bamala okutegeera nti ebintu bino bikyamu ne batukira mukulu wava muno abakolere ku paperwork omutuufu alaga nti emmotoka ntuufu wava muno abagamba sisobola kukola paperwork wa mmotoka eno olw'ensonga nze sole distributor wa Benz mu Uganda so sisobola kubanga ngenda kola ku mpapula zino nga ku online siraba ko transaction ya moto keno gyavudde ate nga nze n'obuvunanyizibwa obw'okutunda n'okugula emmotoka za Benz mu Uganda kino olw'okuba nti babbi Anita Mongi yabalegidde bagende mu maaso n'okugula emmotoka eno era ne basasula ensimbi ezo naye ng'ekituufu kiri nti Anita Mongi yenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomusolo ng'emmotoka egula emitwalo 10 mu 100 mu 100 ye ne bagigula emitwalo 5,412 eza sente eza paundi era emmotoka eno mujja tuwulira ebinaabifuddeyo olw'ensonga nti emmotoka ne babbye enzibe nti omukyalo n'ategedde era n'agoba procurement committee team ye ng'alowooza nti ensi tegenda tegeera kale nga nabo gisimufungize Anita Mongi wetaga kukwatibwa osibibwe olw'obubbi obuffere n'obukumpanya nti naawe gw'omu ku bantu abatawabulwa nti abasajja baakulabu ne baga nti emmotoka omuntu alina otuwa information n'okutubulya emmotoka eno nabiki bigikwatako wava muno tetusobola kugula motoka ya Benz mu Uganda nga bamuntu tagimanyiiko kye wakoze n'ogamba nti bikwatako tiimu n'ogigoba
kumbe wenyigidde mbubbi obwensimbi zino nga ne motoka nyinyi gye bakugulidde nayo nzibe so mama Sadolini lususu bitanga wosana kwata osibiwe nga najisi mufungize olw'ensonga nawe ofuuse kagumba wegoge mu ggwanga lya Uganda okitegedde bulungi kati nno awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku security alert jennina olwaliro njoke ngende ku bintu ebirala ebiddako. Alright, kansulenti yoseri ti habulwa lutabaiswa mutano wa karekeze sya mzezere sanga bisibe lukwata senior mana penalty ko fedira otuse kuno. Bwemba mukole ekintu kyonna moyo mwongere ku ngamanya ge mana penalty kubanga amanya ge nyini yage wadde fetuliwo kuwa manyago na gajjuza. So mukulu mana penalty kansulenti kuno kuoli ku video eya lero. Munange nali nabadde ntudde wano. Mujjukira nzaga gansanga wano ninga kola ko research nenga zula nti matuufu. Ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero mwaka guli ogwaggwa. Era njala tegeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information nagifunyira gye nzija ntegeeza public nga nabo gisimufungize. Naye bifo nga sinagenda njala kutegeeza. Bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abaakirimu era sendebekazi wateekamu na buli kimu. Nemfuna abanamawule bali ku international level ku company ez'amanyi abagala kunjja ku interview nengamba no not at this moment nja kulindako nga mazo setule bigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti bintu byokola byonna tubitegeera. Ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ye coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije kifaananyi mu kikubo mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Take mu Ankara mu Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna. Nolwe we twogera Museveni yamu coordinating second attempt y'okunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagalamu n'akakiiko ka NRM kali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana batu bengendo babulya. So mukulu Joseph Barije emirimu gyo gyokola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera. To prove you wrong, mukulu mana penalty yoseriti bahabura tabasira mutano wa karekezi. Eno kadi ogiraba. Nkulaga ko sample sigenda kulaga byonna. Eyo company ogiraba bagita Al Jazeera. Eyo company ogiraba sigenda kusembeza manya njala kulisa ko mulisa boti. Bagita Al Jazeera ogiraba. Kitongole kyansi yonna ekyamawulire. Ono muko ba director bakola investigations. Namufuna dda nafuna wa BBC no wa CNN. Obabu who was behind my kidnap. Era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga ati information yo nanjirira saagala gibwa at this particular moment. Nine Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina. Kati mukulu gwe tewategeera ati ndamanya ani ya coordinating ankulazo oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati gwe wataddemu o coordinating kuba nti basasiribo be bagenda o coordinating ayo lwe Joseph Barije yagenda o coordinating. Kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbina biri documented. Kati mulwokuba mwayika Windows mulowooza mwosa due to the problem of cow mentality. Mwina cow mentality kyekizibu kya mbwongo mulowooza buli kimu kisoboka. Tekyakumalira diyo bwe yayika gye wateeka mu kadde busatu bwa $1 oyagala okunzita n'olwalira okumya ku table. Ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini Muhoozi Museveni Janet Odrek Lwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita. Kati ntandise bwenti ngero kitegere kati mukulu mana penalty bwe yibanga emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko. When you attempt on something and you fail, please sit down, sit your ass down and prepare your death, because death is calling anytime. Sit your ass down, mukulu mana penalty wetereze enensi sikuleka nensi kola. Your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukola nga ate maze okufuna information yo nangenda jikulaga bwe yabadde. So mukulu mana penalty tuzaako engalabi yo wansi, tuza olubengo lwo wansi, tuzaako butasoma bwo wansi, tuzaako cow mentality yo wansi. Meeting ya yabadde bweti. Ku lunaku olwokubiri mana penalty yoseriti bahabura tabasira mutano wa karejensi era tamizezede sanga bisibe ngayita meeting.
bwayita meet yali talina giyita naye Janet Kemba bazima assassin yamutadde ku pressure namugamba buli kye tupulaninga kyonna omuvubuka akikuba n'akiyiwa tubadde tulina time tuka mu gw'omukanga tukisiza obukulembeze bati kiganyirwa muvubuka oyo the same applies to Audrey Lwabogo Musese namugamba ekintu kye kimu Muhoozi Kanyerogaba Muhoozira Galukwata Junior namugamba tata tulina ekizibu ky'omwana oyo omwana wajja tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa tugenda kukola ki the same applies to Natasha nakuwoninga oli luzira wagula ettaka ne luzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta Natasha nakuwoninga ne nkugamba va ku bantu b'emitiyana wanze kuberuzira the same watudde mu meeting yagala okunzita nakuwoninga omulundi ogusembayo olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe nakugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera naye olwokuba nti bakuzala mu nte nkazina kawumenta naye mentality y'onfu ngenda ku exposing omwana gwe wazaala first born ogwa muzaalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda oli mwana muwala oli nvandiirwa wandibadde weesonyiwa bannayuganda beruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obogoba ku ttaka osenze ekyalo kiramba niyo osuubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bote teyaliwo baaliwo kati genda mpola ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula era nga ekubirizibwa Yoseti bahabula otabasira mutulanawo kaziseera temana penalty meeting eri batandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebyateesebwako yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabula otabasira mutulanawo akalekezi mwalimu Janet Kemba mwalimu Audrey Lwabogo Musezi Muhoozi Kanyerugaba Muhoozira Galukwata Junior Natasha Patience Lwabogo bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call kiki ekyali kituyita ekigendera ekitufu kya meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajibu is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tuyina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kitukola kira mu plani zaffe era ono atulemesezza okujjawo obulamu bwa Mutebi atulemesezza okukyusa obukulembeze nga ne Muhoozi project yennyini agitaddemu eggere buli kyonna kye tukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemesezza olwokuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo n'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize mukulu ndowooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyatya nasala leerwe sikyatya ekijja kijja kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina wagambye bw'oti wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono w'omuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera bwe baga nti w'omuntu omuhanga baga nti omusajja alina omuntu omunene naye nze sikisufa kubanga lwolinda bakojja kutya kubanga sisobola kulabikira ate sobola nakutunira kubanga toli muntu wakutundwako toyotakutundwako wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro gusembayo era noyita meeting yabaddemu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga bwe batavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu muziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganye okufuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimira okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze tusobola kufuna message nagifunya mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga Kaloli wasanya gamulengejja ku simu yagambye bw'ati yagambye His Excellency I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambye bw'ati yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mudde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemesezza buli kimu buli lwa Sande akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne pulani zonna ze twagala okukola nekiba nga kinfuukidde kizibu nnyo okuba nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwenneeyamu okuba nga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okugjawo kabaka n'okujja Obuganda buli kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye oyo bwe yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga we twogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze
okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja abanyarwanda 5 ku ndo yasindise abanyarwanda era mission eno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno mulimu Barugahara mulimu Frank Gashumba mwalimu ne Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks the information might leak but you didn't involve those look crooks. What happened again? I've got the information. Now I'm here to what? To expose you. No gamba ko sindika abanyarwanda 5 ngo bawadde emitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gasazeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali ku embassy ya Ttake era singamba ke kizibu kyonna abantu balina okukwatibwa yono mukulu gubayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba muyino mukwata Muhammad Nsereko muyino kwata Barugahara bana basigadde bo manyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo. Tugenze mu maaso bamafia abatano byasindise yagambye nti bamafia bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization bano ebaketera ebweru w'eggwanga Uganda bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe teyakomye okunabagamba tugenda kukozesa ne bamafia oba abantu bebasuubira okufuna wano wendi basooke banoonye naye nga bagenda sooka kukozesa NRM agents wano okuba nti bantrackinga wenjagala okubagambira buli gwe basindise genda otracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyentya ate luli kye mwali mumanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu enjovu ne bwegenda mu TV ensi egitegera nti TV yagudde kati mujje mpola yo seeri tibahabula tabasira mutano wakati jensire temuzizidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaago mulaba akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okubanga bituukirira byenandiyagadde bikome so njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media ngezezaako okwakinga peegi ze ne bazitwala naye alemeddeko bw'atyo bwe yagambye n'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu bennaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground ba mafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu 5 abagenda otuukiriza mission eno era omukulu ono mana penalty yoseti bahalo tabasira mutano wakati zensiya leeta nsanga bisibe mzizide yagenze maaso n'agamba ng'akangudde ku butobozi kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusembayo saagala kuddamu kuwulira ku muvubuka oyo wadde okuwulira ekigambo ekimuvamu ku social media kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty yoseti bahalo tabasira mutano wakati gwe nga bw'olina obuyinza obutta eno le second attempt gye wakoze n'essereze wawaddeyo nze ngamba zibanjeyo ng'obudde bukyali nkulaze nekutegeeza kigenda maaso goyinza okulooza nti nkyali oli gwakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information yagenze maaso yose n'ayongerako oti nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanye olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba nti exposinza kuddita plan ze tuba tulina na buli kimu kyonna muhoozi kyagezaako okukola era kyovula abantu omukulu ntumusindika ebweru w'eggwanga agezeeko okuba ng'ayogera n'abakulembeze olw'okulaga bannayuganda ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda bwagenda neyesiiga evvu teyategeera kikiyendera kikyaba kya mututu olw'ensonga ne babagenza okukyalira bennyini bafuna bifaananyi naye oluva nga bageya nti eyi ate kati byonazazze kukola kikino ki bwali obaddekawo Museveni ng'otunda ejje evvundu ezize naye ng'ejje eryo buli gw'oliguza n'alinyanyambwa ati negifu ye gw'oliguza alikwata mu ngalo n'alinyanyambwa ati naye olumala oddinyanyambwa ati agajizize kati mutabani wo gyewaka musindika sofa yabaddeko ne Tanzania yabaddeko ne Kenya recently naye nozalabye engeri Uhuru gye yamubuuzizaamu ebyayogeddwa ng'avuddewo bimanyi tobimanyi kubanga otunda giziriza gifu bwe yagenze n'ayitako ne South Africa ebifaananyi tebinafulumire South Africa era yavuddeyo nga kyekimu bwe yagenda mu Egypt gye yasomera n'agole bamugoba era bagamba kino kibatuleetedde kuga ekintu ky'otunda kifu ne muhoozi project yennyini kiganye mulimu kusasula bantu kutambuza kiki n'ekikolaze kiganye tugenze maaso ebigambo byamaze obyogera omukulu ono yoseri tibahabula tabasira ntono wakalekezi ngenda maaso munindeko
N'asindika abasajja be bataano be yesiga bayinza okuba ngatoka lunaku lwanca bataano ddu Banyarwanda be bagenda okujja okukolagana n'abawano basobole okuba nti bayiganze kenyini kabwa kwogera naye njala kugamba nti lweyagaliza mukakitawo bisere bisinga lutanyoko kati njala kugamba mukulu mana penalty tebakulyanga sente zo n'ekinusu nti okyalina kyosobola okuddamu okunkola wano wentudde exchange gye wali ogenda okukola munze nayo bwali ogenda okukyusiriza munze nawo baabuuka badduka kati kintu kyoyagala okukola tubalinze wano kuba batuuka wano nkibalinza okuba balinnya ekiro kyale kuba sente wazibawadde information bazogifuna olwo nakola profiling yasooka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set file zonna ziri set sindikaana Abanyarwanda bo anti babeera ne visa nnaku 7 ku 10 bajje mbalinze totawana budde eno second attempt giwakoze tutawana nesereze mitwalo 7 simanya yana kunzita gendo nyo butofe bobo ya Uganda ogikoye ngolire kutulidde tuwo obuyinza bafukote twalo ndabu tonbadwa kyagenoze ale tojja kungana kwogera tojja nja kwogera mpaka nero munanzika munkebera nko bankyayogera ekyo mala biseera mu bantu bagenda okwogera ku internet nja kwogera mpaka nga internet nyini yagijjeko ate nibona agijjeko tujja funa the way of communication other way of communication tuogere mukulu mana penalty do you copy sir mana penalty yose kibabura tabasera mutano wakadeli do you copy buli kimu kirina wano where the information abazogisa dda yafuniddwa dda abantu bategere gwe sindika embuzi zo wano ojja kuli omuziki memo siriwala nnyo omuloza buli muntu wakuttiwa mutefa mutwale all right awono nvuddewo ngenze mu maaso ebadde security alert ku side yange ndabagaye mutagingire ba pastor babere ku video eno bonna ba pastor abaganja babere ku video eno kali ngenze maaso ngaba mwatunudde ne mulaba olunaku lw'eggulo mu mawulire ennaku ezibadde ziyisaawo omusajja bana abasajja obo entegera bya lunaku ki simanyi Museveni yalowooza ffe tuli basiru nnyo to the extent tetusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina ssente za kulya tebalina ssente zigula mafuta zigula sabbuuni zigula ki nga n'abasinga business baziggadde olw'okuba nti alina ba agent be betuyite bikabada nga muno mundu omukulu gwe bayita Bitatuule ono alina oluganda ku Janet era nga business ezisinga obungi azikolera Janet ennaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakodyo kali kati Bitatuule ono sente za gavumenti ezisinga obungi zibbiddwa bazimuwa n'ayizinvestingamu kati olw'okuba pressure ebayitiriddeko bano abasajja bagenda mu banka ne beewola ssente ne basinga ebizimbe bino nti banka ne betwala ebizimbe bino tabana loss era ne mbuga mugera twakinga ssente ziyabba temusobola zisanga kati olw'okuba nti yakuba mulante batunda ebizimbe bye bate babitunda nedda banka ne bitwala kubanga ali embanyi olw'ensimbi zali amaze okujjayo okuwozaamu okutukuza kati nakuba omulanga bano ne bazanya akazanyo kabwe ne banka ne ba blockers okukiteeka mawulire kipublishinga nti ayina ebbanja ayagala bamusasule teri ali bbanja baagala kubba Yoseri Tibahabulwa tabasira mutano wakale yasireta mana penalty Yoseri Tibahabulwa yennyini ne mukyala mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etayina Bank of Governor okuwa okunoonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukulu Bitatuule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanjibwa mujjukire mbagambi Bitatuule ye Janet era nga ne properties zonna zisingiza Bitatuule za Janet okulagira babanoonye milioni 10 zino babwe Bitatuule sente baagala kubbanzi Bitatuule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino bageba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajjewo amabanja agambanjibwa naye nga mbazijjukiza ono Bitatuule y'omu ku ba agent ba Museveni Abanyarwanda bali mu ggwanga abalina sente zitalina essaawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo naye nga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwebulizabuliza nga bafuka banaaba nga baza tutegeera banayoga tebana sente za kusasula school fees wadde mmere naye eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi baziwa omukulu ono Bitatuule asobola okubanga asasula amabanja naye nga bali mu kwongera kubba bubisereza mu wamusolo bavuwaze eggwanga tugenze mu maaso bwetute eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka nzijja nenkola program ey'Essande mbumuli mbulange Mmengo buli lwa Sande ku Ssabbiiri kuba lwe basisobodde kujja ne mbaga sigenda kujja
mwali mukitegeddeko nti obuvono obuddo bwa kabinja k'abatuusi kabinja bubinja k'abantu akazze kawambe ensi nga kazitufutubbalamu era nga ne bakasanga obukulembeze obwenono kabusaanyaawo ko ne keeyimirizaawo abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjanga etalantuka neyingira amawanga agaliraanyaawo ne Congo neyingira Rwanda nesangayo abahutu n'abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo era n'abakulembeze ab'ennono abali basigaddewo abadduka abawanganka betuyita ba princes ne ba prince abali badduka mawanga ag'enjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation lizasaanawo obwakabaka bwawalana ne bufa ne buggwawo naye nga bwaliyo kana kabinja kabatuusi nga kakikola bwe nzija n'enkola video resane muli mbulange emmengo mba mbagula maaso mana penalty yoseriti bahabula tabasira mutano wa kalekezi yomu ku kabinja kali akalwanyisa obukulembeze obw'ennono mu Rwanda n'abusaanyaawo mana penalty kennyini yali mu kulwanyisa obwakabaka bwa Uganda obusaanyaawo ng'akosa Banyarwanda banne abayita amanya g'Ekiganda n'owulira omusajja omukulu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga za Buganda naye nga tasobola kumanya nzoogerako mu kkowe ki era lwaki nzoogerako kanjala bategeeza Rwanda nga tennafuna bukulembeze buno bwe tuyita obwa gavumenti Rwanda yalina abakulembeze bayo ab'ennono era akabinja k'abatuusi kano kaasaanya obwakabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mu bwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne babasaanyawo n'obbalumba kwaba baali basenguse n'obalumba gye baali baddukidde ne battirayo n'okutuusa olwaleero nti obwakabaka bwasaanawo tebuliiwo ekikolwa kye kimu mana penalty yoseriti bahabula tabasira mutano wa kalekezi kyali mu kkola okusaanyawo obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obukulu bwayagala mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwo yabusensera abulimu nze ngezaako okulwana Abaganda abala mwe muli obwakabaka bwa Bunyoro musajja wattu nga lwakesa lwa balalinga kko ya mutamiivu bwe tugenda ku bwalwa enzululu obwo bo yabutuula n'abufuuyira n'obufuuyira dduumu ne buzikira ne tugenda ku bwattoolo yalina ekisumuluzo kyabwe yamanya kyekinakolebwa kyekitakolebwe obwabusoga yabufudde luddo kyakuzanyirako kubanga kati yamanya programu ki zaatwalayo nezitali ntuufu kati bwoddaawo n'obuuza lwaki njogera ensonga zino kubanga nsinzira mu byafaayo nti abasajja baserwajja okoota okusinga bannyinimu entanna baba bavadda nga bo balina kulwanyisa bwakabaka okujja ofuga nti basanga obwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne gurupu ye okutwala ensi ze baba baagala soka weebuuze obwakabaka bwa Buganda tebusula mu nnyumba mana penalty mwali kubanga ennyumba gyasembayo okubweramu lwaki alwanyisa okujja obwakabaka bwa Buganda okujja obwa Lwenzululu okujja obwa Bunyoro okujja obwakabaka bwa Buganda okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwendo by'okubiri ng'atera akozesa Baganda era Abaganda bennyini bali mu kuvuma Baganda bannaabo Baganda bennyini bali mu kulya Baganda bannaabo olukwe so mukulu mana penalty nga nabo gisimufungize mukwano gwo wasaanya kalooli gamulengejja Ssaalongo Mr. Alage gwokozesa okujja obwakabaka bwa Buganda namulaalise ebikola byonna byali mu kukola mbiraba naye nakugambye okujjako nga mumaze kunzita ekitasoboka temugenda kusanya obwakabaka bwa Buganda musajja atuwa Bunyoro yayiika Windows ne momo letakyagina ntegezeddwako nti bwakusanga mu kkolero n'akubuuza ne weetoola mu boddodamu n'omufeesi nga gaddamu ng'akubuuza ng'omuganda nakubuuza ddanga nti nze sinda kulabako kati yembeera gye baagala bonna babasangula obwongo nga bakozesa obuto bw'enjawulo kati goba tonategeera nti oli musajja Muganda olina okulwanya obwakabaka bwo n'eggwanga lisigalewo ogira ovuma Lumbuye teeka ebirowoozo bye ku Lumbuye nga weerabidde nti n'obwakabaka ono mana penalty gyasibuka ye kennyini mana penalty n'akabinja kaabwe bennyini basaanye obwakabaka bwabwe kati wali obukulembeze bw'abatuusi mukiwulire bulungi so nno mutegeere bulungi nnyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku bwa Lwenzululu kubanga n'obwa ankole gye buli nga ne kabaka banyankole essaazi nali mu dduka musajja tulwakesa lwa abalalinga nko ya mutamiivu kubanga naye mana penalty yayagala bw'amala okuva ku bukulembeze buno bwaliko bwekipatira afuuke kabaka w'abanyankole kisajja kusoboka n'ekisinga okunvunaanya kwe kuba nti nasobola okwawula amenvu mu mbidde nti muno mwalimu embidde ezaali zesibye mu Banyankole n'enzaawulamu bw'oba oyagala okwawula embidde mu menvu ddira mana penalty omuteeke wali omulete n'omunyankole olino batandika okwogera olunyankole ojja kutegeera nti mana penalty musajja mutuusi Munyarwanda n'omunyankole oligino waali bantu babiri banjawulo kati mukulu mana penalty nga tonnategeeza nsi yonna bigendera bibbi tujja ku exposing at the extent nga bwe twakwawula mu menvu ne tulaga nti gw'olimbidde
Kye kitugenda okukola okwawula mu bantu bonna bategeere ebigendererwa bituufu. Kati gwakyali wana agawumbidde ng'okyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana ne mana peneti simanyi muli obusente mukola ki? Ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Mujja kitegeera. Kati nga mwagala okutegeera. Ku Sande nabagamba nti ku wiiki ewedde nabagamba Obuganda wali butegese empira gy'ebika mu bitundu by'Ekkoki okusunsulamu abanaasobola okujja okubanga bakola ki basaba empira gy'amasaza mu Buganda. Wali omuggo Ekkoki naye nga mana peneti ono yakozesa oyo Ssaabakooki okulumba abantu ba Kabaka kubanga tukimanyi nti obwakabaka eyita Kabaka wa Kooki alina n'entebe mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka mu Buganda buli mu Kooki ssaza oba twali ya Buganda eri yakkiriziganyako mu ndagaano. Olunaku lwa jjo mwana w'emigo nga givuga era peneti ono nga yali mu control yasindika abantu bakuba basajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka. Emigo mwagiwulidde oba video nzinako wano nzibalage katono kubanga sina budde mu information ina nyingi nnyo naye nga njagadde bategeeza ebikolwa bya mana peneti byonna mbitegere bulungi nnyo byakola. Linda kondooza kambaza nyire kano omuggo mugulanga guno ye bwati bwakola kyankalanya ofuge osanye Obuganda. Kati bw'owulira omuntu nga nenya Lumbuye okwogera ku nsonga z'Obuganda ne neebuuza ono bamana peneti ne bande bategera lunaku ki nja kuzoogerako. Awo no bategeeza nti obwakabaka Rwanda yalina obwakabaka bano bennyini bamana peneti n'akabinja kaabwe be baasaanyaawo obwakabaka obwo kye baagala okukola mu Uganda basanye obwakabaka balyoke bakole emirimu gyabwe. Nyenze maaso kati njala bawa mawulire agafa mu Kongo tukungende kugabasumba. Wetwogerere essaawa zino olutalo ova omwango bakafungula nkete lwandibanga lutandise okuteeka ekitundu ky'amasekati ga Afirika ku bunkenke. Ng'eggwanga lya Kongo likooye akamanyiiro akasumagize ye yalira nga lyategedde bulungi nnyo nti akabinja k'Abanyarwanda akakulirwa mukulu Piraato Wepo ne mukulu munne mana peneti Yoseti Bahura Tawasani Mutano wa Kalekizi nga bayita mu kibinja kyabwe ekyabayeekera ekya M23 babadde batutte ebbanga bali mu kutawaanya eggwanga lya Kongo kutta abantu n'okubba ebyobugagga mu Kongo nga beefubutika nti banoonya bantu babayeekera nsi zaabwe. Kumbe omukulu ono gwe tuyita Kisekedi omukulu akulembera eggwanga lya Kongo yali abatunuliza kyamulinga essalambu eri ensenga gandi banabafuuka balowooza nsaaga. Mukulu Kisekedi yatwala obuvunaanyizibwa n'atendeka amagye ge bulungi ag'ekyama nga mana peneti ne Piraato tebamanye era yagenze okukya ng'omukulu ono Kisekedi afunye ensi ezimuddaka waggulu nga zimuwa obuyambi emmundu n'abasirikale okweŋŋanga Piraato abasirikale ba Piraato n'okweŋŋanga mana peneti Yoseti Bahura Tawasani Mutano wa Kalekizi n'abasirikale be ngera zitandise okuvuga otwogerera. Ne twesabire nnyo olutalo luno luleme kusiikuka kutuuka eno waffe naye nga tetwandisabye nnyo nti ebiyiika bye tusinga okwagala era mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda oligino abagenda mu lutalo lw'e Kongo bwe mulaba nga gitandise okuwunya mumukwate bukwasi migemera wala nga mugitunuza eno naffe kennyini we tuneegaganira okuva mu tulo tusobole obbayambako so temumala budde eri bwe mulya ng'emberenge ziwunya musaanukule busaanukuzi ng'emberenge muzino ffe tulina kyayi waffe n'omujjaja kweguli naffe tunaawulirako engalabe nga zivuga kwe tunaasitukira kubanga twetaaga tuni naffe tutandika okukola so mbategeezezaako olutalo luli e Kongo olutandise okusituka mwandiwuliranga Piraato ne mukulu w'emmana peneti eyabawula esiridde kubanga Kongo yagambye ekooye ejjoogo eyagala kutandika kulaga basajja bano yensonga lwaki kati essaawa zino mu ggwanga lya Kongo kasita weeyogeza oba ne bakutegeeza nti osibuka eri wa Piraato oba wammana peneti ng'ate bakumanyi nti oli mutuusi munnange owawunyira ziizi emiggo givuga n'okwokya ebipiira ne bakwokya kubanga basajja bakowunyo bakooye ejjoogo lya mmana peneti n'akabinja ke era nga wetwogerera omuntu yenna yeeyita nti ava mu ggwanga eryo ery'omulirwano era ng'amanyi ku mmana peneti Wepo ne Piraato egikukubwa bakuba gy'akatale egisigaddewo n'ogyota bwosi buliro. Alright, kangende ku mboozi eddako. Alright, kati wano mbadde njagala muntangire abalokole mwenna abali mu Uganda. Ntandise bwenti. Omanyi tugamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu katiko wapone kusanga mu coffin gy'oba ofiiridde. Abalokole mwenna abali mu Uganda Mukama yeebazibwe. Fenno tetubalinaako buzibu naddala abo abakyali ku mulamwa. Newankubadde Yoseri Bahura Tawasani Mutano wa Kalekizi siira lita muzezedde mmana peneti akola nnyo kyamaanyi buli mumufuula omusiru okuba nti amukolera
Natu kimanyi nti basajja ba Katonda abamu ebintu bino tembiriimu nenga muli birimu wabutaagaane. Nga otogere sawa zino mana penalty Yoseti Baroda basira mutano wakala isire temzezede nsanga bisibe ali mu lukwe olwokwagala okujjawo basajja ba Katonda nga abajjawo asobola okweddiza ebintu byabwe sina kindi abo bayinamu emiga oba bayinamu ensimbi n'abajjewo asobole okweddiza ebintu bye. Bino mbyogera nga nsinziira ku information yange ntegezeddwako nti abasumba bamu muyina omukono oba muyinamu ensimbi za mana penalty ze yabawa naye abamu temuyinaamu naye nga mwafuna ensimbi okukola amakyaki gano. Mana penalty abaagala nga muli bafu kubanga wemateeka amakyaki wafuuse kyattunzi wafuuse golodi abaagala nga bafu. Kati njala tandikira ku mukyalo ono gubayita Pastor Imelda Namutebikula. Pastor Imelda Namutebikula mujjukira bulungi nnyo nti bwe yatandika obuweereza bwe obw'okusumba endiga yabutandikira ano ku nfudu ewa Kisingiri Emmengo. Munnange omukyalo ono yayitiikirira nnyo era ng'akola ebyamagero. Waliwo yava ne yeefunira eddenzi lye bayitanga Pastor Kula essajja essaawa zino bami nga Pastor Kula mugenzi. Pastor Kula n'azimba Imelda Namutebi n'okumutegeerera kubanga mukyala Namutebi ebitabo byo biri awo bimusobosa okubeerawo mu bulamu bwe naye nga yeetaaga omusajja asobole omubeerawo mu bulamu obw'okumulabirira n'okumutegeeza ky'alina okukola. Munnange ndowooza omukyalo ono oba yayinamuko ku mukono gwa gavumenti omutonotono munnange ng'asuumukamu ng'avaawo Emmengo nga yeyongerayo yagenda okuzimba kanisa ye n'azimba kanisa vo mwange nene nzibu bwe baatuuka mu biseera by'okuba nti kanisa egaziye ekuze kyesaagala confirming nti balinamu omukono gwa gavumenti n'okusera ku information ginafunye naye kennyini bamwetaaga mufu. State yayagala okutwala ebintu bya Namutebi olw'ensonga nti bayinza okuba bayinza okuba nti balinamu omukono mu ssente ze oba nga baagala mujjako bintu bye olw'okuba nti ekitundu yazimba kanisa kikuze ate nga ne kanisa nnene ng'aliwo missionary bweti. Yoseri olw'okuba nti yasensera amasinzizo amasomero bizinensi na buli kimu kyonna ayagala buli bizinensi buli kimu kibeeremu musajja munyarwanda oba mukazi munyarwanda naye nga abantu obeetadde mu kkowe y'okuba nti bannayuganda nga n'amanya balina ga Kiganda kati ye kyayagala amasomero gonna gannansangwa mu Buganda mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso abasajja bagokulya basinga obungi bonna banyarwanda naye nga amanya balina ga Kiganda Oluganda balwogera bulungi nnyo mukitegedde bulungi. Kati n'abasinzizo gana gasinga obungi ekereziya yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be Church of Uganda yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be ekkanisa ewangalanira mula wantu wonna gye tuyita yaba Museveni yagikuba mu debituli tugenze ku Orthodox ekiri ekifumba mutuko n'amadiini amalala ola n'embasamize yatuukayo mana penalty onookoma munnange tulinze ya sitaani tonnagikola olaba n'embasamize mana penalty yatuukayo n'ateeka ebiwongole byo bibiri okuli ono Silvia Namutebi Mukandoni n'aleeta na Noli simanyi kulannama nebba Kabona Juma abona bayitanga bafena abateeka mu ddiini y'obufere n'abateeka babeera awo ndi mpoza Buganda oyo bayita mana penalty senior original lukwata ntandisongero tuno munnange omukyalo bamala okusumukamu n'akola ekkenesi neno munnange Yoseri tibahabulwa mana penalty n'akabinja kak'Abanyarwanda baagala okutwala ebintu bya Imelda Namutebi batandika batya bayagala nnyo okutwala ebintu bye nga tategedde naye nga mukulu ono mugenzi gwe tuyita omugenzi Kula yali ategerera Namutebi nga yambalira ensimbi ya mwa program yambulira na buli kimu ng'omukyalo ono era batambula bulungi. State okufuna Namutebi yalina kukola ki? State okufuna Namutebi yalina okutta Kula era nga Kula yabebabuta abasajja ba SFC ne bamugjawo nkiddamu. State okufuna Namutebi yasooka kutta Pastor Kula era yafa musajja atu ne mu ttaka yaggwamu. Pastor Kula bamugjamu bamala mugjawo Namutebi n'asigala mu bbanga era ndowooza mwawuliramu okuyuuga mu kkanisa ye bulungi nnyo ng'olwo batandise omutambuleko bambala ne bagezaako omutega obutwa emirundi egisukkamu ebiri mu mmotoka ye n'abonekebwa Katonda n'amuyamba n'amulabisa n'amugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko n'afuna omuzira kisa eyamukubira essimu n'amugamba nti ate mputi bakakolako ebbiri muganda bagenda kutta tirobinyike mu nsuwa odduke. Pastor Imelda Namutebi ng'akaana k'omusota akagezigezi bwe yamala okufuna information agikonfaminga n'abiyika mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Amerika nakati gyali gyesuubira nti anaavaayo akomewo. Bw'obanga wadduka ng'oli mu Amerika n'ogeza okudda e Uganda okumyawo engalabi naawe byo basime nkubuulidde Namutebi naye bw'okasita okomyawo engalabi n'ogiza mu Uganda nkubuulidde kubanga bakwagala oli mufu ebintu byabwe byagala byonna. Tugenze mu maaso tugenze ku musumba ayitibwa Kiganda.
Omusumba Kiganda nnono asangibwa mu bitundu by'omu Kisenyi. Ebitundu by'omu Kisenyi bino oba mbategeeza sayidi ki? Abamanyi obulungi mu Kisenyi kasito bw'otuuka ku ddwaliro State Council ery'omu Kisenyi. Eno waggulu ng'okimba kivuva ku lubiri okkirira ngadda ku Nabagira Primary School gye basaanya. Kati bw'otuuka mu junction ya waliwo akaliro ke bayita ak'amadoola mu Basumaali. Kati bw'ova amadoola n'okimbakimba nga kkirira na kivubo otambulako meters 10 n'oweta n'odda ate wansi gye bayita ku Mpitambi Road. Mpitambi Road ewakuŋŋaanira Abasumaali bangi. Kati bw'otuuka ku Mpitambi Road ate toyambuka ngadde Mmengo oyambuka odda mu Kisenyi eno gye baali baanika amalwa oba gye batundira amalwa gye batundira ne scrap eyo. Kiganda gye yateeka ekkanisa ye. Yatandika n'akafo katonotono naye Kiganda oluvannyuma n'agenda ng'agaziya ekkanisa eno agigula ettaka eryo oba yeyambisa ssente za state saagala confirming ekyo. Naye Kiganda y'omu ku basumba bateekeddwa ku hit list egenda okuttibwa era ekkanisa ye n'ebintu bye beddizibwe abasajja n'abakazi Abanyarwanda. So mukulu Kiganda wonna wooli nkulabidde ebbanga ddene nnyo nga tukyali baana bato. Kyaki wagizimba ku luguudo lwayita Mpitambi Road? Kiri ekigambo ekinene ekisajja kyonna baganze siwa ntuuko ku program. Mulumanyi bulungi oluguudo, mulumanyi bulungi nnyo. Mulumanyi bulungi nnyo oluguudo naye nze nduyise Mpitambi Road lulimba Somali wansi mbawadde junction wonna kubanze emapu y'omu Kampala ndi mu Mutwalo. Ne kati mbwadde simple map. Genda ku lubiri eri ojje ng'okkirira si eri kuwanka Kigozi Nest ekkuba eriddako endala ng'okkirira Basomali okkirire ojja tuuka ku Ddwaliro State Council. Buli ku Ddwaliro State Council toyambuka ku Nabagereka ate sala ng'odda ku ki nga kkirira agenda mu kuguna Kivubo. Tambulako meters 10 ng'ovudde ku ddwaliro Mamadoola ate oweta ku guno omukono ogwa ddyo okkirire wansi. Bw'okkirira wansi ojja kusangayo omwalo omunene oluguudo bayiyita Mpitambi Road. Kati bw'otuuka ku Mpitambi Road era oyongera odda mu maaso eri abalugwa gye baanikanga amalwa era kati batunda sikula funa buli kimu era ndowooza n'oluguudo bayinza okuba bateekayo kolansi Abasomali gye bawanga gye bayitayo kuki ku Mpitambi Road. Kiganda ekkanisa ye gyeri era gy'ebeera tevangayo. Naye mukulu Kiganda wonna wooli engeri gy'osinza Mukama nkusaba Mukama akkingirize naye nga weebereramu kubanga baagala kujjawo n'ebintu byonna bitwale. Bw'oba alina musereza state sifaayo Katonda y'amanyi siri mulamuzi naye nga gw'omu abazze ku basumba abalina okugibwawo. Tugenze ku musumba omulala gwe bayita Kayanja wa Lubaga Miracle Center. Kayanja Miracle Center abantu mwanage yatulwakyamuwogere nga tumanyi state agent. Nze nabagamba omulimu ogwange ng'okola Katonda y'anaamanya oba oliwo state agent gw'onoomanya oba olina ebizibu byo nsaagala kumanya. Kayanja nkutadde kuladde emirundi egisukka mu ebiri naye njala kugamba ku bintu biri ogenda kufunako kimu. Bakuteza accident oba okutega obutwa naye nga jjukira oli ku ddobo ki olina ebizibu byo ng'omuntu. Museveni byasinzirako okuteeka ku nninga okuba nti omukolera nti wandiyagadde nnyo mukolera. Naye weegendereze nnyo kuba ebigagga byonna by'olina bwe ziba nga ssente zaava mu ndiga zo nga zirimu omukono gwa Yoseeri baagala kuggyawo ebintu bye babitwale nga nabo gisimufungize so gw'omu abali ku lisiti egenda okuggibwawo. Remember obadde ng'okulagana omusajja ono ne mukulu wo John Sentamu ali mu ggwanga erya Bungereza nga noono naye mukozi wa Museveni naye ennaku zino tebakyali makambugu olw'ensonga takyasula musasula ssente ziri amusasula luli. So family yamwe mwetereze nga nabo gisibufungize. Ngenze ku musajja wa Katonda asembayo gwe bayita Pastor Chiwewe Sichobe ono nno nga wakansanga Miracle Center. Pastor Chiwewe amawulire gano gantuuseko ne neewuunya naye abatamanyi Pastor Chiwewe Sichobe ono ekkanisa ye eriraanye Diddy's World oba gye muyita Wonders World. Abatamanyi kansanga bone mwabasinga bungi kansanga mugimanyi wali Diddy's kati bw'oyita ku Diddy's World osobola okuba nga wakisesinga ekkanisa y'omwami naye abantu mbuuza omusajja n'ebintu byonna abimanya atya n'amakubo. Baba tutobye ne Uganda tutulowooza tutobye ne Uganda buli wamu tutambuddewo bw'omuyinza otulamuza tulina emirembe we are here kubanga tutambudde buli wamu tutambudde nga tukola. So omwami ono y'omu ku bantu abali ku hit list. Mukulu Chiwewe Sichobe gwe nannyini oba gwasumba ekkanisa ya Kansanga Miracle Center wateekeddwa ku hit list eno era nga ekigendererwa kyakuggyawo gwe kyakiyo yeddizibwe abasajja Abanyarwanda nga bakozesebwa gavumenti. Nkitegeddeko nti gwe bakuvuga buvuzi, nkitegeddeko n'akufumbira emmere akufumbira bufumbizi n'abakuuma era bakuuma bukuumi. Era ntegeddeko nti oli muzibu nnyo
okubuulira information n'okutegeezebwa mboyina amawaggali mangi nnyo mubutakkiriza naye Bibulia gy'osinza ekugamba eti nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko bw'oba oyina ekitabo ekyo nga kirimu essuula ekugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko mukulu kiweweesi manyi karakita zo ng'omuntu toli mwangu nnyo wa convincinga kubanga ne family yo ntegeddeko nti ne bwegamba ekintu you don't care ngolooza oli superior mu kutegeera naye okutegeera si kwa buli muntu ate n'emputtu si ze zikulembeza okutegeera kwaffe wabula tugamba wempaka kunamya 3 bwe mpomala okufunga n'otukolera nti banfungudde njagala otandika okwetegereza abantu abajja mu kyaki ennaku zino ntegeezeddwa ko nti abeesefusi nga 5 bakutambulyako ku muntalinga endyayo n'entambula n'ensula naye nga bano abasajja banyarwanda okusula bamanyi woosula bamanya ani akufumbira bamanya ani akuwa caayi bamanya ni driver wo na buli kimu bakimanyi naye nga gwe omu ku bantu baagala okutagetinga ekkanisa yo bagitwale bulungi nnyo ebyogagga byonna babitwale era obulambo buli mu lusuubo ng'abantu abala to prove this asobola okukubira ku mukyala Imelda Namutebi akubulya story eno yabina ebintu ajja kubuulira lwojja otegeera nti kyentegeeza nkitegeeza era information ntuufu nkiddamu gwawakana information eno ng'oli mulokole era ng'oli musumba ku gwenjogeddeko wano kubira mukyala Imelda Namutebi essimu bali mu Uganda bali mwami naye kyentegeddeku yadduka Imelda Namutebi kula tali mu Uganda yadduka bw'aba tali Texas ali Boston nkiddamu Imelda Namutebi kula bw'aba tali Boston ali Texas gwe mu musumba gwenjogeddeko kubira mukyala mu ssimu y'ekyama akubuulire ebiki ebyatuukawo luno otegeera nti engalabi yo yino gitereeza era osome Bayibuli ng'ogitunudde bulungi manyi mmwe abantu naddala bannaddiini mulina empaka mugamba nze Katonda akuuma Katonda alina ebyokukola bingi nnyo entalo ziri e Syria Katonda gyali entalo ziri e Ukraine Katonda gyali kati gwe gwembuulira wano asobola okukwata essimu ya buyonjo ne weebereramu n'owumuza engalabi yo ojja gamba Katonda gye Katonda naye ayine abantu baaterawo mubiri ng'amanyi nti bategedde bw'onoogaana okuwumuza engalabi yo mukulu kiweweesi kyobe owa Kansanga Miracle Center nawe munnange totuninyanga zino video bajja zizzayo baziplayinge kitegedde bulungi nze nkubuulidde mana penalty tatudde era njagala bategeeza nti abasumbano wammanga nabo bibamu ku ba agent ba Museveni abali mu makanisa ne boolya bayomba toteekayo kyabo muno mwe muli omukulu eyita Pastor Bujingo omuli Serwadda omuli ne Ssenyonga boogera toteekayo kigambo kyodala buli mulokole baleke bano omuzanyo gwe bazanya mu kanisa temujja gutegeera kubanga gwa mana penalty bano bakozi ba mana penalty yabakozesa okutandika okulumba basumba abatuufu bali ku mulamwa yabakozesa era n'okuba spyingako yabakozesa Kajjala basa banonda bugisimufungize abasumba benda budde please lubalembera nga n'ebiro kwotadde Katonda yamba yeyambye mana penalties against you era abaagala nenga bano mu kanisa ya Katonda wangale ya born again ba spy agent abali mu kanisa zino mwe muli Bujingo Serwadda ne Ssenyonga ne muli abalwana ne bakola baki teri asobola bakwatako wadde okuyomba kubanga bakimanyi bakolera mukulu mana penalty nsi yaleta asanga bisibe muzeyizedde mutegedde bulungi sono mutegere kye kigenda maaso mu Uganda nga ndabo gisimufungize tugenze maaso ensonga lwaki bagala batta eri bweti Museveni akimanyi nti okutwala ebintu bina mu Uganda biteekamu abantu be abaakoze empaya ya bulungi ng'agimazeeyo bulungi nnyo kyekimwagazisa okugyawo amakanisa ne bannyinigo bonna Abaganda abalimu abatuufu alekemu ensooleze ez'abanyalwa ezisobola okuddukanya amakanisa gano okutambulira ku biragiro bye era ng'abasinga obungi bwe munaaniriza ku basumbano ba agent benjogeddeko gwe mubuuza atambule ng'Omuganda akulage bajjajja bakabeera omu nkiddamu ku basumba bali benjogeddeko abasatu gamba omu akulage ejjajjawo ekijja kye oba akulage bajjajja babiri gye bamuzaala olujja otutegeera nti Abanyarwanda for real gye bali abate bali ku mission mwenna bapasita Baganda bagenda bajjawo era nga ne recent abasumba badde bafa bonna babadde basajja Baganda kubanga neno born again church ayagala giyingiramu giteekamu basajja Banyarwanda naye nga mission yeno era erimu ne muwala we oli eyeyita omulokole naye ngamba oti okata bonoga Mukama yebazibe nga kitawo akera kukwata jambia n'asaddaako abaana b'abantu
Ongamba otya Mukama yeebazibwe era n'okuba crusade nga gwe kennyini ozaala abaana ojjamu embuto. Ojja kwata otya Bayibuli nga nti osaba Katonda akuyambe simanyi biki nga omusajja gwe bakale mu kitanda akwata abaana abantu n'abasalamu ensigo n'abajjamu emitima n'agitunda. Mbona woli mulokole. Nuno omukazi omukulu atuludde emyaka akwata Bibbuliya n'asoma mulimu Mukama amuyambe naye nga tasobola kweyamba ye kennyini. Janet, gwe kennyini tosobola kweyamba. Naye ate mumukola ebikolo biri okutta abantu ne weebaka ne weegolla nodda mu buli n'ogamba Mukama yeebazibwe singa walla ayokera ku makya mukazi gwe nga tozuukuse kubanga luyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Kati pastor oba ye pastor Patience gwe omulokole oba ye Patience ndowooza omulokole oba ye Patience n'ogamba Mukama yeebazibwe mujjamu embuto muliga bali ku competition n'ogamba Mukama yeebazibwe kitaawo alagira abantu babatte n'ogamba Mukama yeebazibwe omusajja gwe bakaleyo mu buliri atunda ebiwowolo by'abaana atunda ensigo ali mu kutta abantu Mukama yeebazibwe nga mwannyoko ye siriyokkiira ne weebuuza ensi etulaza luddawa. Mukozesa Katonda okuyisa ebintu byammwe ne basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kubonaabona. Mugenda kubonaabona. Mugenda kubonaabona. Naye ekikutta obudde kinaabuta mujja kitegeera go family ya mana peneti mwenda mujja kubonaabona. Mujja kubonaabona. Ngenze mma so namutegedde lwaki bigenda maaso mu Uganda nga amasomero bayagayingira nayingira amakereziya nayingira emizikiti nayingira amakanisa nakozesa abantu bennyini abalimu okusipayinga ku bannaabwe mujjo kitegeera nti ensi mbi. Eno message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora. Yoseri tibahabula tabasira mutano wakali jensi ya times zezede nsanga bisibe mmana penalty. Aina ba agent banji bemumanyi ne butamanyi. Njala tegeza bana Uganda mwenda bali ku ground bwe puna abali mu diaspora. Nino omusajja gobandetedde nga agent wa Yoseri wa Iso. Omwami ono ne ku kitebe kya Nuupu olumu atera okujjawo era n'anyumyamu naye nga musajja wa Iso bamu kubatambuza obutwa. Omwami bamuyita Kibotodde Kakooza. Ono ajja nnyo mu meetings z'abantu mu diaspora. Ono ne ku kitebe kya Nuupu ajjawo era yeefuula okuba nti wa opposition nenga si wa opposition musajja mukozi wa Eso era gotasobola kusuubirizaako nti mukozi wa penalty wa mana penalty era nti mugabi wa butwa mu diaspora era buli muntu yenna ali associate nzere kuona ye nkusanga nabo gisimu fungize essimu ye blocking toddamu ku associating na musajja ono bamuyita Kibotodde Kakooza ngenda balaga ekifaananyi kye mujja kutya. Mujja kutya mulyoke mutegeere nti ensi bwe mugirooleza yavaawo dda mana penalty ensi ayagala gisaanya obusaanya mulyoke mutegeere nti omusajja ono si munna Uganda bulungi nnyo. Alright, nze nga bulijjo mbaleetera bwiro. Omusajja oyo gwe mulaba ali mu suuti eya bbulu ne ttaayi ye mukulu Kibotodde Kakooza. Yoyo mumulabe bulungi nnyo. Oyo mbega wa Iso atambuza obutwa mu diaspora ne ku local level bamuyita Kibotodde Kakooza. From reliable sources nga ne ku kitebe kya Nuupu yajjawo nga temumanyi era ndozomula ennyambala gy'ayambala ayambala smart nnyo akulowoozesa nti muntu wa bulijjo kumbe mukozi wa mana penalty. Mutegedde bulungi nnyo yoyo mukulu Kakooza Kibotodde Eso agent mu diaspora akolaganye n'abantu bangi nnyo era mbadde mulina enteekateeka zonna ze mukola ez'enkyukakyuka nga azibaliramu mudduke emisiri nga nabo gisimu fungize n'essimu zammwe muziblocking yoyo saagala mugembe simu amutegedde simenki yoyo bamuyita Kakooza Kibotodde Iso agent nenga nekamwokya yajjawokko omulaba bulungi nnyo. Kati naawe yali mu kifaananyi kino ng'oyogera n'omusajja Kibotodde Kakooza mukitegeere bulungi nnyo nti omwami ono Iso agent wa Eso agent akola mu diaspora n'ewaka. Okitegedde bulungi bamuyita Kibotodde Kakooza mubazoomingire mumanyi mwagala nnyo zoom wuuyo saagala muge omusajja tetwamulabye omusajja atulimba ekifaananyi wuuyo mukozi wa mana penalty mulabe bulungi nnyo muwozaani agabutwa mu diaspora abantu bafa biki ye Kibotodde Kakooza state agent wa Eso atambula mu diaspora abeera mu conference z'enjawulo abeera mu Nuupu abeera ludda wanenga state agent
Manze byange mbyogera nga bibiri atayagala birekeewo ayagala bikwate kubanga sirina muntu gwenkolera mawulire gano gakole banda Uganda abali mu nsonga ez'okwenunula. Alright, nabagamba waliwo wano omuntu eyefudde ebbereje mu comment bamwe bamuyita Tichampamire si Tichampamire oyo bamuyita Segujja musomesa ku standard high zana amanya ga Mpamire omusomesa yamusomesa ye Mpamire Arthur kati Mpamire wa comedy azanyanga Museveni nakugamba nja kwabiza bwere nekugamba wesonyiwe struggle omanyi kasajja gwe moyino obunyo obukulinga obwa ddulu nosiniko obunyo obukulinga embuzi esabalavu goloza mutategeera omusajja kusomesa gwe watwala amanyage kubanga Arthur Mpamire ye musomesa yakusomesa notwala amanyage era ne musomesa ne ku Zana high school wali ezezana munkumanyi bulungi nnyo olira era ne theme y'okusomesa oli bwaba asomesa wanja olunyo kugwe tona byosomesa kubanga n'abaana bosomesa the biggest number of the girls bakozeseza embuto ne bazijjamu Mpamire weewumuzeeko amanya siga gona kugamba daleka kweswaza nanyini manya amuta Arthur Mpamire amanyikidwa musajja mwelu talinga gubunya bukuli obuno bipo olina dipo zikulinga ngonya waddu n'obunyo bosinika ngolinga ngembuze sabalavu mukulu weewumuzeeko tumanyo state agent nakugamba nja kobya nga towulira nkumanyi weewumuzeeko Eddie Master yakusomesa yali nanyini somero alliance model liwali ku Gulubaga road lyo lyabiranga lyavaawo ewantikago wabiranga nawe bakusomeseza no gende makeno ofuna flat degree no tandika kufuka kusomesa ngali yosomesa na tubitegira nkumanyi bulungi nnyo era ne ku standard high zane bogeno kububa kubuza omusomesa ngosomesa bagamba Arthur Mpamire so sigwe Mpamire you are nothing you are dense like you are dense like your boss mana penalty Museveni you are dense toina nawo kyoli kubuza nga ifukana aba we know you oli dense but you never bakumainde oli dense ne byosomesa if it is not Arthur Mpamire the one who took the name you took from him nothing you atoina kyolina kanja kwabiza bwere nanyiri nyamwita Arthur Mpamire brown in color very bright guy musajja na mukiga musajja mulungi nnyo talinga gwe yefula oli musajja mugandi osiriwala olinga abantu bakawo mentality Segujja nakugamba nebo olitambula n'obeera mbanyarwanda emyaka 10 togenda fuuka kabinja kabanyarwanda bajja kukosa mali bakujje omukulu nkubuulira gwe Segujja eyayita Tichampamire you are nothing nemakire wafuna flat degree mu education byosomesa fu abana amanyi Arthur Mpamire ye teacher waabo basomesa nkubulidde erinya lina siriyo you are dense okusoza ku information jenna kubanga nze nkumanyi gobo yagala kutegeera kubira nabakyala wa gundi kubira nabakyala wa kabaka bwa Rwenzururu Mpamire Arthur yamusomesa nkumanyi Arthur Mpamire gwajja kerinya mumanyi kati boda ku social media ne wepanka pamoto wali akumanyi nkumanyi you are dense kubuza bandi wa teacher obafunisa mbuta abana babandi bazijja mu standard high zani natakumanyi oli wano buza abantu oli musajja togenda fuka mu Nyarwanda okujja nga nawo goku Banyarwanda bana befula Baganda tunwe twagala kimanya utubule open nawo oli mu Nyarwanda kubanga embwe tambula nambwa tosobola sanga mbwa ngitambula nambwa ziti very rare embwe tambula nambwa temanyi kijja eno last family namwe mugenda genderamu okitegedde oli dancing buza nabagereka wa Rwenzururu yakubulira Arthur Mpamire yamusomesa ngandaba kubanga nzibanzala ku Lubaga olibanza kuserwanga Mpamire Arthur yalina teacher kati kudawo buza abantu mbomanyi oyina ki oli mukali muto wafuna na flat degree mu education n'abana bosomesa bondaba kwa singa si Mpamire kuyambako wali batajasona kusomesa wali kuzana mbwita Tichampamire iwe Muganda maybe you are just disguising yourself that you are Muganda ninga na uli Munyarwanda nanyini yamwita Arthur Mpamire mumanyi era naye asomesa kuzana Alex Standard High mumanyi nakugamba ngenda mpula nja kwabya nga tomanyi nanja kwabya so Segujja do you copy unless you are not Segujja you just disguising yourself that you are Muganda ngana uli Munyarwanda
So genda mpola mukuru. Tubamanyi. Ina ndao tubamanyi. Omulimu gwosinga okutera n'okusomesa kwa omulimu gwosinga okutera kufunisa abaana babandi mbuto ba student. Okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6. Kubanga you are celebrity. Uzala tukimanyi. Genda mpola fe tuli bako temujja tusobola. Tubamanyi bulungi. Yo, akuba tusika oyo kamuleke. Let me reserve my point. Nenga kamuleke. Ni tubamanyi. Tubamanyi. Atezo guno omuntu ogwa gujjukira buli kimu kye nali nsomye ko ne kirali na yeko byo nambi manyi. So Mr. Segu, I hope you are copying this information. Gera mubuze. Gwegena mbuze St. Francis Emengo. Buza athamba mbele St. Francis Emengo yatuliza ebana ki. Genda obuze mukwano gwo. The Assistant Inspector of Police. Muletero Anatole, mbuze huwa yangu, ajja kubuli. Tojja kuddamu ku nepa akira. Kugenda obuze Assistant Inspector of Police. Mukwano gwo kubankimanyi. He was once my teacher. Anatole muletero mubuze, ajja kubuli huwa mwayi. So leme kunza nyirako. Ate muleke kumanyira bantu. We are tired. Tuli bako unyo. Muza nyemiza just stating ati tunga muza tumanyi. Kena akudda munda kunonyereze ko ne komedi ja mudduka muggwe. Kena akudda munda kunonyereze ko ne komedi ja muddu ja kuddukawo. Fetuli ba step boni buli kimuntu kimanyi kwa tusirika nduga abantu katubaleke bulisi. But you are nothing. You are nothing. Apart from spying on your fellow artists. Je muliko na kuba kyankala kichuka kyemmanyi temuna kida kyemmanyi. Abantu bako balina ebizibu. Abana abandi bali mu bawala babajja mu nsigo. Ojjana otikka obunya. Buli kulingo bakubira ddulu. Kitegera. So no sigenda bamalira biseera. Okujjako bajjukiza nti mwendabe nagamba ebintu biddako njala mulize bulungi nnyo. Nabagamba nti state planning okussa wansi buli muntu yenna abadde akola business mu Buganda ng'oli munene. Bagenda kubijjiko omusolo olyoka okitegerevu omwange. Wetwogerera eno tweet yakoleddwa ng'egamba bweti nti mana penalty olw'okuba twamulemesa diiru y'emmwanyi mu parliament nejjo yakyogeddeko ng'ali mu kwogerako eri simanyi eggwanga lyoba lyawa. Mana penalty, you are not a Ugandan, you are Rwandi. Right now, you are sending your agents from Uganda Revenue Authority moving around across Uganda, putting pressure and piling more pressure on more coffee processors across Uganda. This message goes like this. Coffee processors in Greater Masaka sub-regions have been given notice by Uganda Revenue Authority inciting that each factory shall owe medium is supposed to pay a VAT of added 5 million Ugandan shillings from Yugi shillings effectively from 1st July 2022. Ngabe nabagamba nti ona apulaninga okunoonya ssente mu ngeri yonna esoboka kati mana penalty lw'okuba nti emmwanyi zaamudibiri teraayira zitwala kati yataddewo etteeka ng'ayita mu kitongole ekyababbi ekya Uganda Revenue Authority agenda atuuka ku buli byuma by'emmwanyi byonna ebiri mu Buganda ng'abagamba luli mbadde musasula omusolo gwa mitwalo 10 ogubakkiriza okukola omulimu ogwo kati okutandika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano buli alina ekyuma ky'emmwanyi mu Buganda basookedde Masaka onosasula $5 million okukkiriza okukola omulimu ogwo. Ono katalo kwa parliament kyalemi agenda chifu mana penalty agenda funa engeri gyatandika okunyigirizamu abantu bano automatically abajje mu business abengeera era abange etteka liri alese kubanga bwakuteekako $5 million just a coffee processor kiba kitegeeza automatically akujje mu business kitegeeza ki bwana agenda agamba abalina ebimu bikube mmwanyi nti bataddeko omusolo kuba ku mitwalo 10 gwa mitwalo $1 million musajja atu $1 million agenda zijjawa ngoli anzo muleta tani emmwanyi jikuba namwe mitwalo mutwali yemmwanyi namwe mitwalo 15 mitwalo 2 kati sera agenda zijje sobola okukola mulimu guno kitegeeza abantu bagenda kuvaamu mu business mpola mpola namwe balina amaduuka bagenda bakola kyekimu abalina ebirundo byeko bagenda bakola kyekimu
abayina business zeta bagenda bakola kimu kino bagenda kibakola okwetoola Uganda yonna mujja tegeera nti bana basajja bayina plan eyavuwaza abasajja n'abakazi abali mu Buganda mu business pochitegede bulungi kati gwali eyo akyagawumbidde ng'ensongira banga boyina okuba kyekiseera nno osituke bw'onoba tosituse ojja tuuka okweyaguza olujjo gy'obeera nti enjala zaakugwako pochitegede bulungi naye nga nfundikira gye tukoma okuwa omukisa mana peneni ka gurupu ke okututta nga tetuwerwa nako kiba kitegeeza tumuwa obugumu n'okutegeera nti atwesobolera njala kubira omulango kutakungula buli muntu yena gy'oli omuntu yenna akuleetako olusiddiiki akuleetako akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwerinda ne bukya tegenda kutuuka gyeraga mutandike okunyiiga bwe munaanyiiga omunyarwanda atannyo kituyita retaliation ate bano bwe basindise okujja mu Uganda abangi tebamanyi Uganda ate tebatumanyi njala bagamba ekigambo kimu mutegeere obuyinza bwe mu ggwanga ate musigale nga mwogera so nga nfundikira eno message njagala egende eri mana peneti yoseti babona tabasala mzano wa karekezi by names of Lumbuye Fred, the political activist based here where I am right now. Previously, towards the end of 2021, you tried as possible to kidnap me or to kill me, but unfortunately you failed. As we speak right now, on Tuesday you had a meeting in the State House in Entebbe with your first family or last family, and you discussed the second attempt of killing me or bring me back to Uganda alive because you wanted me dead or alive. But I'm here to inform you. I've already got the information and the details of people who are involved in this mission. Please go slow, because a man whom you tried to arrest previously is not the same man whom you are trying to arrest right now. Because you yourself, you might end up in hot soup or in hot water. This is a Soviet country. There is no blame game here. Go slow. I'm not an easy subject as you think. No, I'm here to warn you. I know what you planned, and those people are boarding tomorrow. But this is to inform you. A man whom you tried to assassinate on 3rd August last year is not the same man whom you tried to attempt to arrest or to kill as you wished last year. I'm a totally different person. If you want to prove this, please visit Google, search my name, Lumbuye Fred. You understand the person you want to kill. I'm not an easy subject, and I'm not an easy package to export back to Uganda. I'm not scared of you, and I will not get scared of anything, because I'm speaking the truth and I love my country. And I'm here to defend my kingdomship. I'm here to defend my country. And I'm here to spread the information, love and peace and unity. So if you think that I'm going to be scared of the people you are sending here, they will get to know the real me. Because you think your bogus games you are doing in Uganda, the same games which are going to be done in other countries. You've tried so many times to assassinate me, but this time around, you might face it tough with your agents. Please go slow. Don't think you're going to intimidate me. No. I decided once and for all, I love my country, and I will stay in this struggle. However much challenges I'm facing, I'm ready for each and everything. Because our brothers and sisters have been killed, others have been kidnapped in Uganda, and others are still in jail for their right. You will not silence each and every Ugandan who is in diaspora and those who are still in Uganda. You are not the last president of Uganda. And your family may end up like any other families of people who tried to suppress their citizens. Politics is just a mere game whereby we need to use our head to discuss issues and people decide whom to vote and whom to lead them. But you, to remind you, one, you are not a Ugandan.
Secondly, we didn't vote you. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So I have all rights 100% to talk about Ugandan politics and to discuss issues concerned about things which are taking place in Uganda. Many people in Uganda are suffering economically, but you are spreading a lot of money in the names of keeping safe of your family and you to stay in power by killing your opponents. But please stop this, because your time is up. You understand? Mr. Mana Peneti, your time is coming, but go slow about me and go slow about any other Ugandan who is fighting for freedom and who is yearning for change. You can't lead Ugandans for 40 years. No, it won't happen. Soon or later, you may face all the charges and plus all your cocoons who are there traumatizing Ugandans home and away. May God bless Ugandans and stay safe. I'm here to stay. May God bless Ugandans and may God bless me too. Mwera mukama bankomere.